Ekide kyekivuze ke kabonero akalaga nti wamma obudde bwa misa butuuse mu nzikiriza y'Abasodokisi. Okwawukanako n'enzikiriza endala ezisinza Kristo, ab'enzikiriza y'Abasodokisi leero lwe bakuzizza amazuukira ga Kristo okusinza ku kalenda gye bagoberera eya Julian. Wano buli abadde ayingira Eklezia ya St. Nicholas Namuŋŋoona abadde asookera mu kwegayirira n'okukoleza omusubbaawa. Okukoleza emisubbaawa kabonero akalaga nti Yezu Kristo azuukidde mu bafu. Ssaabasumba w'enzikiriza eno mu ggwanga Metropolitan Aaron Moss Muzeeyi yakulembeddemu mmisa y'amazuukira. This year, we are celebrating Easter at a time when the world is on the verge of World War III. The drums of war being heard in the Middle East and elsewhere shadow the joy of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Wano wasabidde abakristu okukozesa omukisa guno ogw'amazuukira ga Yesu Kristo okusaba Katonda akome ku bawakula entalo omufiiridde ba Ssaalumanya Nkuyanja. As Orthodox Christians, once again, we are called to enhance life, protect life, and create a culture of life centered on the resurrected Christ. Oluvannyuma bano basembedde. Misa nekomekerezeddwa na kugabira abakristo amagi agabadde mu langi emmyufu n'endala ng'eya kiragala era nga gano galina amakulu mu nzikiriza eno. Oba oli mwonoonyi bw'olya ku ggye eryo n'olirabako omusaayi n'ojjukira nti yaguyiwa ku lwaffe n'osobola okutegeera ddala Mukama waffe nti yava waggulu n'akka ku ffe wansi eno ne yeefeebya n'atuyiirawo omubiri nga bwe mwogera abavubuka ennaku zino. Yo omubaka w'Eremiyaga Theodore Ssekikubo avumiridde etteeka eppya erikwata ku by'okuzimba. Amateeka tegasaana kubanga gakolebwa kuddayo emabega. Etteeka liba litandikira wano weriri kubanga tulubomenya etteeka. Naye bw'ogamba ebizimbe ploti abazimbye mu ploti ezitawera bwe bwavu bw'abantu oba bwe bugagga bwabwe. Tuleme kuba nti nno Uganda tugitadde mu mikono gy'abagagga n'abaavu mu butono bwabwe. Tusaba President tokkirize ekyo ekyokumenya amayumba g'abanaku. Ku kasozi kano we wagenda okuyindira emikolo emikulu ejja okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ag'emyaka 71 era tutegeezeddwa nti buli kimu kiri mulaala. Abantu ba Buganda mwenna n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Bannayuganda mwenna Uganda gyeva ne gyekoma n'ensi yonna n'emikwano gyaffe n'abagenyi baffe mwenna tubalindiridde ku lusozi e Namuŋŋoona mujje tujagulize wamu. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV ku ssaawa emu. Mazima ddala Kristo azuukidde yenze musajja